Obadde okimanyi nti okwezina oba okwegadanga kiyite ky'oyagala kuyina emigaso eri obulamu bwo. Abantu bangi tuli eyo nga tetumanyi nti okwezina kuyina kye kwongera ku bulamu bwaffe. Olwaleero nkuleetedde emigaso gye tusobola okufuna mu kwegadanga, oba buli lunaku oba kale emirundi ng'etaano mu wiiki. Mu abafumbo kibayamba nnyo buli bwe weegadanga ne bbaawo okubondinga n'omuntu oyo. Abazungu bagamba bwe mwezina waliwo waliwo hormone efuluma oba gye mureleasinga eyitibwa oxytocin. Hormone eno eri responsible for love era abamu bagiyita love hormone oba hormone y'omukwano. So ky'ova olaba nti ffe abakyala omusajja asobola okupasuuwinga n'akugobaana mpaako n'afuuka mpaako, naye lw'omuwaddeko ne mwegadanga okigenderera nnyo nti akulaga nti ate ye asobola okupulinga bbaaka ate gwe n'otandika omugoba. Ng'owulira omwagala, you can't stop thinking about them, nga si gamba nti nno nti omwegulako kuba yakwebaseeko. Munkwate bulungi. Wabula ng'owulira kati omwagala era bwe weegattanga n'omuntu n'ovaawo nga towulira nti kati era okya omwagala, amazima Katonda mu ggulu oyo muveeko oba tomwagala ku mutima. Kuba omuntu osobola okuba nti tomwagala naye ne weegatta naye just a moment n'omwagala. Ogenda kuŋŋamba buli malaaya gwe weegatta naye nga ye malaaya weegatta naye n'otavaayo ng'omwagala. Malaaya aba malaaya. Oba omulabyeko olwo lunaku era oba tosuubira kuddamu mulaba era oba tolina na birowoozo. Mu bwongo bwe kibaamu kiba nti oyo malaaya. Naye ono oba weegatta naye kiba nti ono girlfriend wange oba boyfriend wange. Muntegeera? Ate ne malaaya waba yeegatta n'omuntu amanya eno business ono customer. Talobooza n'ebyo tewabeerawo love feelings zonna. Naye eno hormone ereleasingibwa nga waliwo okwagala okuliwo wakati w'abantu bano ababiri. Yo ekispicinga bukispicinze up. Nga bw'onooba nga wafumbye ekijanjaalo kyo n'oyongeramu ebirungo bwe guli. So buli bwe mwezina kibayambako okubondinga. Kibayambako okubondinga n'okwetegeera. Kikuyambako omuntu okusigalawo ng'akuloboozaako. Gomanyi nti kambagereze muli bafumbo nga mwezinye. Obanga temuli bafumbo kale muli baagala na mwezinye. Olunaku lulinza okuziba nga tonnalobooza ku muntu oyo. Sheeya. Nawe oba tomwagala obeera n'ogamba ekisajja kyannyenyeza ggwe. Kiri ekisajja kyanfumise bannange. So ogwo omugaso gumu tikituyamba okubondinga. Omugaso ogwokubiri, eyo yennyini hormone gye mbadde njogerako gye tuyita oxytocin. Eyo hormone ekola nga pain killer oba natural pain killer. Ebiseera ebisinga bw'oba oli depressed oba olina ebikuluma, by the way kino sikiinaako bukakafu kye ngenda okwogera kubanga siri musawo mutendeke. I'm not a doctor, I'm not a medical doctor. Naye waliwo omuntu yaŋŋamba nti woba olina omutwe nga gukuluma no engaging mu kikolwa ky'omukwano, embu gugenda. Kyemanyi nti kikola nga pain killer singa omubiri gubadde gukuluma, ekyo kyo nkyekakasa. Era okigezaako ng'owulira omubiri gukuluma ne mwegadanga. Ovaawo ng'oli katere butto oba wate ng'oli okay, oli very clear. So omugaso omulala gwandibadde okwegadanga kutuyamba nnyo okukendeeza endwadde z'omutima oba ze tuyita heart attack. Omuntu ng'abadde afuna ka sex akalungi oba ng'abadde beegadanga bulungi oba nga mwezina bulungi, kikuyambako okusala amasavu agandibadde geezimba ku mutima gwo okubeera nti osobola n'okufuna heart attack. Ffenna abaami n'abakyala naye kikolera nnyo abaami. So si kibi okwegadanga buli lunaku, kirungi era kirina omugaso gyekwongera ku bulamu bwo. Kirungi nnyo, musobola okwegadanga buli lunaku omulundi gumu oba ebiri. Naye bwe muba nga temukisobola si kya buwaze, musobola okwegadanga kale mu wiiki ne mwegadangamu mu nnaku ziri 7, nnaku 4. Mbagambye kirungi nnyo. Mbagambye kikendeeza amasavu agabeera ku mutima era kisobola okukingiriza oba okutaasa endwadde z'omutima
ng'ebyo bye tuwulira bi heart attack oba attacks. Ensonga yaffe endala, okwezina kuyamba nnyo oba kwongera essanyu mu maka oba kwongera essanyu mu baagalana. Ke kali ke nabagambye nti omuntu osobola okwezina naye oba okwegadanga naye olunaku ne luziba nga tomuloboozezaako. Omanyi lwaki batugamba nti abafumbo ebiganye biggweera mu kisenge? Nti eyo emutuukayo n'omumala okwenenya ng'agamba kaale mpaako nno. Era omukazi waba yakusobya bw'omuzina ng'amanya nti kati wamusonyiye. Era ate nkakasa mugenda ovaawo nga buli kimu kiteredde. Kasita mumala okwogera, naye ate sibagambye nti omuntu musobye omwesibeko nti mpaako. Mwogere mukkiriziganye omukwate empola, obusungu buli obukkakkanyiza ddala. Mwezinemukko. Kireeta essanyu, kyongera essanyu mu maka. Banneeka mbabuulire, amaka agataliimu kwezina galimu ebizibu. Omuntu osobola omulaba nga munyiivu era omukazi okumanya nti nti kati ali sexually starved oba nti kati awulira ayagala muzina naye talina amuzina, oba bbaawe tamufaako bulungi oba tamuzina bulungi oba tamukkusa, busungu bwayolesa. Omukazi alinza okuyomba n'ayombesa n'enkoko. Bw'aba musajja ayomba n'akuba n'enkoko amayinja eziri okwezina ebyazo. Naye omukazi gwe baazinye obulungi akeera kuyimba buyimba n'asuulamu obwagundi obw'omukwano bonna n'abuyimba n'abumalayo. Bw'oba omwana alina kye yali yasaba nga yakimumma koolwa amugamba kale kwata. So okwezina kuleeta essanyu oba kwongera essanyu mu relationship oba mu bufumbo bwaffe. Okwezina kutuyambako okukendeeza stress. Ensonga ezimu ku nsonga lwaki tuba tulina okwezina buli lunaku. Bagambe abatakisobola buli lunaku si musango, naye at least mu wiiki temukkiriza kuyisa wiiki namba nga temwezinye. Mwabalina omukisa. Waliwo abataguyina naye gwalina omukyala. Okwezina kukendeeza stress. Gwomanyi nti n'omuntu nga mbagambye nga tafuna muntu wakuzina oba nga tebamuzina oba abeera ne stress. Naye ate oba kuzinamu ng'okendeeza ku stress oyo, kale obeera less stressed oba okendeeza ku stress buli bwe weezina n'omuntu gw'oyagala. Ngambye gw'oyagala. Okwezina, ensonga endala lwaki tulina okwezina ennyo oba okwettanira okwezina. Okwezina kututaasaako depression n'anxiety. Anxiety oba kwe kubeera nga oyina obwetaavu bw'ekintu naye nga kiri excess. Si buno nti need wabula anxiety ng'oli oli anxious ng'oli awo. Anxiety si nnungi, osobola n'okubeeraawo ng'okankana naye nga si depression, you just anxious oba oyina anxiety, kye tuyita anxiety attack. So kituyambako ku anxiety ne depression. Abantu abalakinga ka sex kambabuulire babeera depressed. Naye kikuyambako okubeera nga toli so depressed oba wettanira nnyo ebintu by'okwezina. Mwabaagalana sibagambye nti mugende mugule abantu mugende ebyo tebirina kye bibayamba kubanga oliwo okutuusa kumala ogenze kwojjako kyeyooyo. Era nkakasa oba omwebaseeko ekifaananyi ekiba mu mutwe gw'oluusi kiba kirala sina kiki. So ekyo kiba oluusi ate si kirungi. Funa omuntu gw'oyagala. Mwevulungule bannange. Mmwe mubadde mukimanyi nti okwezina buli lunaku kiyamba nnyo abaami okubeera nga kikendeeza ku mikisa oba ku mikisa gy'omusajja akuze okufuna prostate cancer. Ngambye kikendeeza, sigambe kiziyiza, wabula kikendeeza ku mikisa gyo kubanga abasajja gye mukoma okukula mubeera muli at risk ey'okufuna obulwadde bwa prostate cancer. Naye bw'oba mwezina n'omwagalwawo kikuyambako okukendeeza kw'egyo emikisa. Katugambe gibadde 9 tuggyeko 2 oba osigadde ku 7 egy'okufuna prostate cancer. So okwezina kuyamba omwami obutafuna prostate cancer oba kukendeeza emikisa gy'omusajja okufuna prostate cancer. Mbadde mukimanyi nti okwezina naye banga exercise.
kambe nga mukoze ka missionary kokka kubanga era oba oteekamu bw'ojjamu kitwale ng'omuntu aba akuba pressure up. So engeri gye muba mwezina nga mutuuyana mubanga abali mu exercise kiyambako omubiri gwe okubeera fit ate nga guli healthy oba ngambe bwentyo guli strong. Kankozesa ekigambo strong. Gulina amaanyi ate nga guli fit kubanga okwezina ebanga exercise. Era omuntu eyeezina buli nnaku ssebo oba nnyabo gwampuliriza aba akolako exercise kaawo kaddakiika ga 3 oba 4 oba ssaawa y'ennamba ng'ali awo. Okutuuyana okwo kulungi, ffe ffenna tukimanyi nti omuntu okutuuyana kiba kirungi, naye waliwo abantu ng'asobola okumala omwezi nga tatuuyanyeeko. So gendako mu gyimu okole ku exercise otuuyane. Bw'oba olina omukyala muzine mufulumye ku katuuyo ako. Mukitegeera ate naye jjukira aba atuuyana. Mubadde mukimanyi nti n'okwezina kuyamba omuntu okufuna otulo. Olaba waliwo abantu bano ababeera nga talina tulo nga ye alina kusooka kwemazisa n'alyoka yeebaka. So okwezina kunene kuyamba omuntu okufuna otulo like better sleep oba otulo otulungi, otulo noweebaka ng'owulira oweebase, otulo otw'emirembe otutaliimu ggugumuka. Kubanga oba ogenze mu kazannyo n'otuuyana n'orelaxinga omubiri, kati omubiri guba gukooye, bwe weebaka bulungi paka ku makya. So okwezina kuyambako abantu ababa bakibaddemu okufuna otulo otulungi. Ye mbadde mukimanyi nti abantu abeezina ennyo oba abeezina buli lunaku bawangaala nnyo okusinga kw'abo abateezina. Research emu yakolebwa abakugu eraga nti abantu abafuna ka sex buli lunaku oba abeezina buli lunaku oba abeezinaazina ennyo, kankitwala ewendo nti beezinaazina, sijaga nti beezina, kale abeezina ennyo bawangaala nnyo compared ku ffe abateezina nnyo. Nti buli bwe mwezina waliwo hormone efulumizibwa omubiri gwammwe, ogwange n'ogw'omwami. Hormone eno bagiyita mbadde mbagamba hormone eno erinnya lyalyo ppanvu ate lya luzungu nnyo, kale tulireke. Wabula kyemanyi nti hormone eno bw'eproducingibwa ekuyambako okuboostinga immunity yo, eyambako okurepairinga tissues mu mubiri gwo. Kuba tukimanyi nti emibiri gyaffe gikolebwa tissues, veins bingi. So hormone eno eyambako okurepairinga tissue. Buli bw'otuuka ku ntikko ogiproducinga. So omwami yenna eyeenyigira mu kikolwa kino, kuba ffe abakyala tulwawo otuuka ku ntikko, so ffe tulina less chances ezifuna omukisa ogwo, naye naawe omukyala bw'oba otuuse ku ntikko oreleasinga hormone eyo. Bw'ogireleasinga ekola bino wammanga, ekuyambako okuboostinga immunity yo, ekuyambako okurepairinga tissues eziba damaged mu mubiri gwo, n'okurepairinga tissue za skin yo. So omuntu ng'obadde kale mu wiiki ng'osobola okutuuka ku ntikko emirundi 2 oba ng'oreleasinga mu abaami ng'ozina omukyalawo oba girlfriend wo n'omala mu wiiki emirundi 2 ku 3, tolinza kubeera compared ku oyo akifuna omulundi gumu mu wiiki oba n'obutakifuna. So kituyambako okufuna obulamu obuwangaazi. Omugaso gwe njagala okusembyayo olwaleero, emigaso mingi, naye ogwaleero gwe njagala okusembyayo gwe gw'okuba nti kyongeza ku ntambula y'omusaayi mu mubiri gwaffe, kye tuyita blood circulation. Okwezina kwongeza entambula y'omusaayi mu mubiri gwaffe. Nti buli bwe mwezina, jjukira omutima gwo engeri gye guba gukubamu nga mwezina si y'emu gye gukubamu nga ntudde wano ndikodinga audio eno, si y'emu gye gukubamu ng'otudde awo olina by'olobooza. So enkuba ate jjukira omutima gwe gupampinga omusaayi. So buli bwe mwezina gufulumya omusaayi omupya ne gujjamu omusaayi, veins zino ne zijjamu omusaayi guli omukadde ne basupplyinga omupya eri organs zo ne cells zo. Organs bye bintu ebituli munda nga kidney, liver, ekyo kikuyambako blood circulation mu musaayi kuba tukimanyi bw'ekyankalana obwo nabwo buzibu, n'ebeera nga eri nnungi.
So nja kukoma wano olwaleero naye mbagambye nti okwezina kuleeta ebintu bingi oba kulimu emigaso mingi. Gwe wenna abadde ali eyo ng'owulira tewandiyagadde kikola, munnaye kati essaawa okikonsidering bw'oba olina omwagalwa wo. Waakiri emirundi 3 mu wiiki. Ate we muba musobola mwezi ne buli lunaku tekiriimu sitaani. Ojja kumbuulira bw'onaalaba ng'obulamu bwo bukyuse. Bw'oba obadde awo gwe ng'onakuwala nakuwala ng'obeeraawo buli ssaawa owulira teweetegeera. Weekwata akantu ako mwezine. Nja kukoma wano mbadde baweza balungi, temwerabira subscribinga, temwerabira likinga, okusharinga n'okukola ki n'okukomentinga. Mbaagala nnyo Mukama abankuumire, temujjanga okwo. Mwenna abeekuumirako abakadde mu abasinga buli bwe nteekayo n'ojja, ate gwe omupya oba osubscribinze teweerabira koona ku kadde kateekeko, bwe nteekayo vidiyo yonna empya oba ogifuna butereevu. Channel yaffe eno twebuulirira, twesomesa, ky'omanyi okigabanako naffe kubanga nange sinze Yeah.